loogi emu teyagendamu twamugoberera mpaka era obuma bwaffe jjukira butuuka buli wamu wabula bwe yali akatuuka bw'ati yajjayo essimu n'akubira omuntu omu naye nga gwe yakubira alaga nti mwagalwa we era yayogera ebigambo nti bebi oluwa nze natuuse dda mu lodge era ndi mu ruumu eno bulijjo gye tubeeramu nkulinze ekyo kintu kyatuleetera okumanya nti babadde bajja nnyo mu lodge eno era nti kireka yalina reservation gye baakola yayogera ku ssimu n'amuwaana namugamba naye bibi nze nkulinze okutuusa ate lwe yagivaako ndowooza omulaba era awo n'awujjaala n'addako ku buliri mpola mpola alindirira ate omwami we ndowooza omulaba yeebaka ku buliri n'alindirira yalindira ebbanga ddene ebbanga lyali ddene nnyo omukyalo ndi yalinda wabula nga talina kyalaba n'abeerawo neyeekyusa n'addawa okumala akabanga akanene era akaseera kaali kawanvu bambi wabula era nga ffe bulijjo tubeerawo mpaka bwe tufuna ekyo bwe tufuna amazima ago era yabeerawo okukwata era yazuukuka mpola n'agendako ne mu kinaabiro kazi watu alindirira omwami nga she could do what it takes okulaba nti bandi tafuddeeyo babba nga kiri amalayo tafuddeeyo babudde kibwamala nga tannatuuka wabula ye yali alinze kimu mwami era ndowooza obalaba mukyalo ne yakomawo n'atuulako mu ntebe bw'alinda omwami naye ng'omwami tajja yalindirira akabanga akawanvu ennyo ndowooza omulaba neyeekebejja naye nga wa omwami nga tatuuka omukwano gwali mungi nnyo era bambi omukwano nga gumutta yali awulire tayagala kuva awantu awo nga talabye ku mwagalwa we neyeetegeka enviri n'azisiba n'aziddamu bwasiba bwaziddamu nga ye ali ku kimu kulindirira mwami akabanga nno akawerera ddala akanene nnyo era bambi yalinda n'alinda naye ng'omwami tajja omukwano gwali mungi nnyo gwe yalina eri omwami ono abantu bano baali baagalana nnyo nanga bwekugambe ng'omuntu waabasanga mu kkubo tayinza nakusuubiriza nti omwami oyo ayinza n'okusuula omukazi ewaka tayinza nakusuubiriza nti omwami oyo asobola okulekawo abaana be n'agenda eri omukyalo ono okusinzira ebintu bye yali akolera omukyalo ono byali bingi nnyo nga bingi bambi era omukyalo ono nga naye omukwano gwazze eri omwami nga mungi nekirabika yali tamanyi nti naye omukyala koye ebintu bye yakolanga nga bambi amanyi ye nnamba emu oba ye mukyala asooka abeera mu loogi eyo okumala ebbanga eppanvu ennyo era okutuusa bwe yayagala bwe yatuusa okuba essimu kyamuleetera okubeera nga addamu akubira omwami ono essimu. Hello. Banne baby nampoyo kulira. Tugenda kujja. What are you saying? You're not coming? Banne ngoyina ebisembi. Kyokka n'otuuza wano waddankuliza. Kotukosaseemu. Kale. Fine. Tekirina buzibu waba otukosaze. Ofina kyenda. Kale. Nane kamire. Bwe naabeera wano togenda kujja. Era oluvannyuma ennyo bwe yamaliriza essimu n'akwatamu ebintu bye n'ava mu loogi. Era naffe olunaku olwo twalukomekerezaawo. Omukyalo ono nga talina kyafunye
era nga talabye ku mwami we ku lunaku olwo. Olunaku luno twalondoola omwami wo era nga bulijjo nti tujja tumulondoola era enfunda nnyingi nnyo bambi zetulabye omwami ono, wabula ku lunaku luno yajjira mu mmotoka. Wabula olunaku olumu era ndowooza olaba awo baali mu mmotoka, yajjira mu mmotoka era n'abaka petrol station emu gya parkinga yali azza kunywa mafuta, wabula omukyala yafulumamu mu mmotoka. ne bagenda ku supermarket emu ku mafuta tegera mukwano nga bali babiri, omukyala n'avaamu nga bw'okirabaawo paka mu supermarket. Kusaba okkakkane mukwano tweyongereyo mu maaso, kwata kino kyokola kitaataaganya teyinza okukola nga bikyali awo mukwano. Omwami wo twamugoberera nnyo. Omwami yagenda okulaba nga omukyala aluddeyo, ye n'asalawo agenda akole ki ate amukimeko ng'omwagalwa we, kozi kyeka baali balina olugendo lwe beetegekera. Era naye bwe yagenda mu supermarket n'akima omukyala, ne bagula bye bateekeddwa okugula. Oluvannyuma baavaayo ng'omwami amaze okukola ki okukima omukyala we. Tubalaba nga bavaayo mpola mpola, omwami ono ne mukyala we, wabula ng'omwami yalaga nti ali ku bwangu yali n'omwami najja n'agenda ate naye basobole okuvaawo, era mwami yayingira emmotoka ne basimbula, kozi emirimu gye ate ekyali kibaleesaawo kyali kiwedde nga kikomekerezebwa. Era olunaku olwo akuma kaffe bye bye kasobola ate okukwata. Enfunda zaali nnyingi nnyo nga tumukwatira mu loogi emu. Loogi eno sigenda gigamba mannya, wabula kyeka baali bakoze ne reservations olw'ensonga. Nsaba okkakkane mukwano, nsaba okkakkane kakkana, wabula toyongereyo mu maaso. Kyakunyonyola omwami ono eno loogi kirabika baali bakoze ne reservations, okitegeera mukwano. Era ndowooza obalaba waneeno kamera zaffe zaatuuka ne mu loogi, akuuma kaffe kaatuuka mu okitegeera mukwano, obalaba awo ndowooza era ng'abaagala nabwe babeera. Actually ekyo kyekyatuleeta n'okukonfaminga, kyotweta okukonfaminga okuba ab'omukwano tebayinza kutuuka ku ekyo. Era batuuka mu loogi ne batandika romance nga bwebeera, omuntu abaagalana nga bwe babeera nga batuuse mu loogi oba nga batuuse mu mbeera ng'eyo, kiki bayinza okukola. Era omwami ndowooza ali ku buliri, omulaba awujjadde alinda omukyala atuuke. Omukyala ng'ali eno mu kinaabiro y'anaaba. Okitegeera abakyala tumanyi olina okweyonjako ng'ate oli mu